naye okumanya obwavu bugoberera abawala bannamiro ebyo kati eryo lyawulo ne bana abakazi abeetunda omusajja nawulidde omuvubuka ng'agamba nti neefiiriza ebintu n'ebimu bye mbadde sitasindikira famire yange mbisindikira muwala gwe kankubuulire abawala mmwe bantu mu ab'ebulaya mumpulirize teweesibanga ku nnyo ku ebyo ebiwala ebimu birina akasagazi. David njagala kugamba weekumeekume toggwamu maanyi abawala e Kampala abalina embala ate abaagala weebali lwakubanga babikkiddwa emisege. Weebaze Katonda yakuwozenyeza omugunju n'ebisiraani n'omukazi alina akasagazi omukazi alina abasajja bataano. Faluku kankucoke ngambwe nti nagamba abaana abo nti NRM, the definition of NRM kanjigambe bw'obuuza NRM kyeki. NRM is another corrupt people. Baina nepotism, basosora. Oh! Bakwata Isma bakuja kubuuza oli mwana wani. Abasiga police ibina kuwa procurement. Oyo tuli kumanawe. Oba osuubira obuyambi mu NRM. Bana akalukagwa bakosanga kondo mugenda. Era nze Isma yayogeranga ebintu. Nti we shall shoot yo nengamba. Isma agenze. Naye Katonda alaba. Katonda webale kuleta COVID abatugabati nabo abatugaye tufa nabo bafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamisiza bagana bafe wonna otulabira yenze Sakozi Farok. Tugenda kubeera nga tukusonjerera ensonga mpola oberenga ozitegeera ebintu byonna nalabye muwala wa Lutaaya oyo bamuyita Namiro nga yekola ebintu eno episode egenda kukwatako mu abambeera Bulaaya mmwe simanyi ndi Bulaaya naye nina omuwala e Kampala. Episode eno tugenda kubeera nga tubabuulira ekyokukola. Oyagala kujja mu vubuka eno mutwala Bulaaya omuleeta eyo byonna webiri. Namiro tugenda kubeera tumubawa yani mumutegeere. Then Isma nalabye akaaba. Isma agamba basajja bano tannabajja kaaba nnyo oyo kati oyo yasikidde okkaaba alina ku nga tonayogera. Isma yasikidde okkaaba kwa fulfiga ate yatakaaba bukabi agenda kuwoloma. Isma agenda kuwoloma nkuwulidde bintu bingi tugenda kubeera ate otyanga amaziga ga muzeeyi anti awoloma tomulabye ogamba ko oli abuuka amabafu ne yazaala. Anada Isma tosobola kuddira musajja ategeera nga Isma n'aba mu bintu by'ekisiru. Isma woba obala abantu abali ku midi. Isma woba obala ku bantu abategeera nkubulira ebyaddala. Isma gwegenda omutunulire is very articulate waba ayogera ebintu bye naye samwa woyingira mu kibiina ky'NRM oba tolina kasiba ogenda kusiriwala ogenda kuddema n'obusiru bw'ebika byonna ogenda kusikira kose tunaba ate ogenze n'okoonako nengamba bintu bingi bye tugenda ndebyeddala Isma alina amagezi n'asiriwala bw'atyo naye ali awo mpitebe ali awo byeyero ali awo nankali by Sozo Papa de Gonzalo ali wali Kamuli Kireka Kamuli Road wali awo mugana agagamba muwe ebintu byonna byokooye by'omunju ebyake bya Jimmy Verosa byonna ne mugana asula moto agamba genda ofune motoka ku kibanja mpola kayeso sula moto yandituwadde motoka banna lwaki sikutwala yo ntwale ye motoka ankyusizeemu apendala nsasule pola ebannange tutandike naye njagala okutumirako ku bano bantu bana waliwo omukyala Chana Bax ali mu Israeli yangambye nti ate Israeli munayoga ate muyimbi yana namugambye mwogera wano Chana Bax yono Faluku yangambye ali mu Israeli bane ayimba music ekitu mu promoting ndowooza nyenda mukuwako ku music we naye bambye atulaba wano namugambye ukula ki mu Israeli nangamba nyimba ndi wano muwala aliyo nenga bane banayogana mu Israeli yes nansindika akayimba yatawadde ne Jacob mutuuze meya we bunamwaya nawula naga omwana ayimba bulungi nabulira omukulu oyo afugira abantu ku pisto mu byabunkenke ofisi ya jingi naye bafuga tebakwagala kiri bwe kiti kakati gwe bagambye gwe tolaba nti no bagamba nti no ne president we Uganda waliwo abagamba nti no ekintu si kituufu wokwata Jacob abyeddala Jacob kati ko tulinde ekyokooti nanti labayo Jacob abatulaba anti labayo Jacob ayina empapula ze ziri west eziraga nti yali akalu osegedde ekintu ekyo kakati nze naawe
katulinde binavawa Okay. mu kooti. Alright. Naye njagala okutumira n'omusajja omulala bamuyita Ronnie, makanika Ronnie e Boston. Boston. Makanika Ronnie Boston yangamba nti buli dakiika buli kalaba akongerayo obwongezi. Sophia Germany awo nkutumiddeko ne pastor akwagala UK. Kakati now ebintu bya Muwala wa Lutaaya wabirabye? Ebintu bya Muwala wa Lutaaya nabadde simanyi nti bintu bya Muwala wa Lutaaya. Oyo Muwala zinone simanyi nti era oyo muyimbi kati kankubulire ayimbira wa Lutaaya Geofrey. Anti kati labayo ekintu ekiriwo ekiti Faluku nze Lutaaya ye muyimbi gwe nsamu respect alese talent nze Bettina nali sibamanyi. Osegere because Grace Khan it was because of Lutaaya. Kati waliwo n'abalala I'm sure walwa talent bayina wa mu group ye. Now problem ya wano kyenalabye koyo muwala era kidepicting ekiri mu society y'abawala be Uganda like 90%. Waliyo 10 abatuufu. Yes nkubulira. Faluku kankubulire kansooke kino. Faluku omanyi nti agavubuka agasinga agavudde mu byalo gonoonye nnyo laavu ye Uganda. Faluku omuvubuka ava ewaffe eri eggomba ava erwengo ng'atunze ente nnya oba poloti yewaabwe najja e Kampala n'agula boda ya miliyoni ezo nnya nga yali yeegomba omuwala omukwata nako kati bano abawala b'e Kampala abeeru atambula ku bodaboda akutte bw'ati wa boda erya boda lyonna ne liraba nga ensiri giwambye. Kyova olaba Faluku ffe abakwana ebiriyo nti ojja n'ogamba omuwala bw'oti n'omugamba mwana gwe njagala kukola nga bya ddala. Kati abawala bano kubanga ababoda babakudde nnyo wali abataxi owa taxi kasa omuwala atula mu maaso anti wakuba giya ng'omukono asuula eno ku bisambi. Kati ne tujja ne tusanga society y'abawala b'e Uganda tennaku ebakubye nnyo obulamu bwabwe buli expensive. Abantu abazaalibwa e Kampala bakampalanian abasinga bafudde abalala bali Bulaaya abalala bali mu bitundu nga Lubaga eyo nti era osanga amaka nga makadde gali eyo muyenga wa kati abasinga mu Kampala nga 95% bapya abalala bava mu byalo. Kyova olaba nayo weeyogera ekyo nenzijukira nze bbanga lye banzaalirawo Nakasero nga ntambula nzira ku Nakivubbulu sisangangako fe emyaka gyaffe tesirabangako kapande kagamba don't urinate here. Naye okimanyi ku mulembe gwammwe simanyi yeggwe wajja buzi Kampala wosanga kapande ku hoteli ya Serena don't urinate here. Kati therefore abantu ab'e Kampala abalina lave eriyo abasajja we baba bakyagirina eyonooneddwa bano abavubuka abasiiba mu jjimu abawunya obwowo 10 bonna abeera bwati mukomba bwati bwagwa ku mukyalawo kiba kikoze eki. Kakati abawala bano ng'oyo Namiiro tulina obuzibu Faluku. Omuwala agenda n'atunira Beyonce n'alaba Beyonce ng'alinga atakyali muddugavu. Beyonce enviri zikoma eri. Beyonce akola reality show ate togira zino show z'Abakardashian. Kati omuwala wa wano Munnayuganda n'ayagala okumitatinga family ziri ez'Abakardashian. Kyakola kati obulamu bwabwe eventually nga tategedde ne bufuuka expensive. Bali expensive. Kati n'osanga omuwala ng'asula mu ate ne tuba ne buno obuvubuka obw'ekisiru bukatola abagundi mukwano go eyawa nsula nze mundaba nsula muyenga kakati nagenze munyonyo netutegera kalira buno mategezi ge osula muyengo kitegeza obadde opangisa miliyoni ezo omwezi okola wa na mulimu ki. Kati Namiiro agenda n'aba mu bandi ya Geofrey Lutaaya n'ayagala ofaanana ku bulungi bwa Bettina so ate Bettina obulungi bwe buli nakyo oba namatovu anti nzijja kati Bettina n'akopa obulungi bwa Bettina ayagala faanana na Bettina kati Bettina mugopyako bulungi kati bw'avaawo n'ayagala ate ofaanana lifestyle ya Irene Namatovu mu by'essente n'atamanya nti Irene Namatovu gw'ojja ombuuza Irene Namatovu nebbawe yali tamanyi nti mumanyi oyo Namatovu mu bakazi abamu kagamba abalina childhood ey'okukkiriza Irene Namatovu kati Irene Namatovu I mean Namiiro oyo mukazi atunulya kati Namatovu avuga emmotoka asula mu nyumba ya kabi alina omusajja ow'akabi MP ye ayagala bifunia mwaka ogwo kyako n'atamanya nti Irene Namatovu ekyo kyali akikoleredde emyaka nga 10 kakati naawe ono omuwala kyakola omanyi kyakola n'afuna abasajja 6 era Faluku bwe nkusanga nga weetuze olw'omuwala naddala omuwala w'e Uganda nze kenyini nkusalako n'omutwe nga nkujjayo tegera nga weetuze mu lwa mukazi
notufaanana ngono owa Nuupu yabaddekayo yomanyi gwe omulambo gwa Nuupu yenna kugamba gwe mulambo gwokka gwe nali ndabye ogwetuze wanu omusajja oyo yabadde mulema okimanyi omusajja yali mulema labayo nali nnyo omuti ng'ali mu kanzu yakeera ku ssaala banaye Faluku waliwo abantu balina eddiini nga bunaku akeera ku ssaala naye omulema yali nnyo omuti neyeetuga ng'ekkanzu terinaako wadde katakanaaka bannange nze omulema simulabangako era yoyo omuntu yali yeetuze ekkanzu alinnye omuti naye talaga nti alinnye omuti ng'etukula. Ekyokubiri ye muntu eyeetuze gwe nali ndabye nga yeetuze bw'ati nga n'omukono talinaako wadde kukutte kuno kubanga history eraga buli muntu eyeetuga watuuka okwetuga atandika okulwana naki either aba yeekwagudde bw'ati oba omukono ogumu guba bwe guti guno ogwono gwali guti era omulambo ngwewuunya yeetegedde kyekugamba oba mwoyo mutukuvu yamutuga simanyi kyobadde oŋŋamba nti omuvubuka w'e Kampala teweetugira lwa mukazi Faluku omuvubuka kantune mu kamera omuvubuka w'e Kampala teweetugiranga kuba n'abawala b'e Kampala omuvubuka bw'oba oli mu America oli UK bano abawala b'e Kampala wallahi bilaita layi teweetugiranga kuzina enkuunywa naddala zinaabiza abayimbi Faluku ng'onsanga ngangwirana tolaba nti noyo Bettina mulungi nnyo nga nze onsanga ngangwirana nga nve ati nkugereza ate namiiro namulabye n'omulaba ate oyo okutuuka Bettina alina kukolera emyaka nga5 mu bulungi Bettina naturally mulungi va ku bino ebyokugira naturally gitunulira Bettina olaba talina ssente naye ng'atunula bw'ati nkubuulira kati oyo namiiro engeri gyayagala okuddira obulungi afaananeko ku Bettina atambule mu lifestyle yali namatovu kyakola afuna abasajja 6 siraba okumanya ono gwe David ali mu America njagala gwe make up genda mu ddwaliro ya psychiatrist toweetuga eyo motoka oba oyagala gituwe eryo ekkazi likanyuge genda obalire ogewa genda waseka alikube nankani ekkazi lye baleetedde ebintu ne ligamba oba David oba Godfrey yagamera yasose n'ayogera Godfrey taliiko ku list can you imagine izo ng'amba otya nti nyina omukazi ali Bulaaya ne bajja okunkolera simanyi surprise nesooka njagala owekatwe negwe omanye abantu abamu nti no balina kuba baavu nze nga nyina omukazi ow'e Bulaaya nga mukazi wange andabirira nojja onkolera simanye bitya ebyo ebya surprise nenjogera owekatwe wallahi nsooka kwogera wa Bulaaya owekatwe jalasti nowekatwe newaba yabikoze ngamba mu nsenyi wono owekatwe oli ali kikyoyogera naye okumanya obwavu bugoberera abo abawala bannamiiro bumwogezesa n'agavubuka gano agalina 6 pack negalaga David ali mu America kati eggwala kyova olaba liri ewa Geofrey Lutaaya newe liyimba litya simanyi na luyimba lwali liggwala lyonna lyemola liringa nfaana lirabe eryo kati eryo lyawula otya ne bana abakazi abeetunda omusajja nawulidde omuvubuka ng'agamba nti neefiiriza ebintu n'ebimu byembadde sitasindikira famire yange mbisindikira muwala gwe naye n'otomwogera ku lisiti n'oyogera abasajja bana kitegeeza abaatisa abantu kyokka bano abasajja 4 nga tekuli yali akuwadde emmotoka wadde akagaali obwavu baanamu abali e Bulaaya babubukamu mu mpulire wegendereza okuwasa abawala abamu kubanga ojja muwasa weetikka ebiteega byewaabwe obunaku bwewaabwe nga bonna ng'omuwala oyo alina kuba mwavu n'abaana bazaala baavo kati oyo omuwala namiiro alina kuba mu mbeera eyo ate bayirawe nekino kankigambe okimanyi yakuwulira byoyogera era oyo omuwala awonye nga lockdown Lutaaya singa yamugobye dda Lutaaya guzanyisa Lutaaya eyo kiki yakoze kikya gwezo bandi ozimanyi discipline yazo bakuba n'empi oyo omuwala Lutaaya bandi ya golden eyo ya Lutaaya bakubirayo empi tokola bya kisiru kati kankubulira ekintu oyo ero eggwala eryo lyawonye nga lockdown yeeriwo bakubanga si lockdown twandirikubya amacupa ku stage mwe bantu mwe ab'ebweru bw'obanga olina omuntu gw'oyagala oba oli muwala kola ebintu ebi oyo omusajja gw'oyagala waba buzidde muteekeko enkesi muteekeko enkesi ekyokubiri Faluku yawule love ne character abantu abamu balina love naye nga tebalina character abavubuka abasinga ab'e Uganda balala
tebalina character asobola okujja kubuuza maama wo namugamba kikati maama agavubuka tegalina character kati ate woosanga omuwala w'e Kampala atalina character embala kyeyembala ojja kuddira eryo eggwalo litwale wasengaawo zimugambe naawe senga obimanyi naletunulidde eggwalo eryo linamiro nga ligamba simanyani bebibiki oyo nga limugamba naawe ebyabakazi obimanyi naawe tobimanya kati limanyidde obwenzi Faluku abawala tebakumalangamu nze natunya muganda wange nga gwamu obwavu kwa mukazi ne mutunya nga agwa bwati obo oyagala kimuwe ng'oyagadde yamugambye buno obuki bwaleese naawe okumanya omuwala oli mukalu noddira anti kati David tomunenya lwa nsonga David I want to appreciate you David oyo mulaba love ya kizungu asose namuddira oguntu gunene nateekamu apple ng'alowooza ali kumbe gino emigunyo gyagala chips ne chicken ebyokungudo byafumbira mu fulampeni kati David oyo mulaba yandidde n'aleeta n'ekirabo ky'ebimuli abalaba e Kampala baleeta ebimuli byagenda okulya abalaba e Kampala tebagala bimuli abe Kampala kakati David bambye kati David oyo alabika na mutuuze wa America David njagala kugamba weekumeekume toggwamu maanyi abawala e Kampala abalina embala ate abaagala weebali lwakubanga babikkiddwa emisege gy'e Kampala ogiraba gyesosa mu maaso giba giti kale eggwala terina na nsonyi ne ligamba abalenzi bana Faluku omanyi omuwala okwogera abalenzi bana nga tanayogera era David nkwebaza webale gamba muwala oyo simanyi bebi bica n'omugamba wowa omuwala oyo ebintu byangenda kukusiba nandikuyambyeko ebyo ebintu bitwale biteeke mu sitowa n'ebimuli byonna apple tumunenya lwaki abafamire ye tabawa nedda munange nkubuulire kati famire ye togiwa naye owa nedda ate yali amanyi nti musege omanyi omwana atambula ne Geofrey Lutaaya wampisa kwa kati nze buli wendaba Betina abuuza afukamidde kati oba omanyi ne bali bonna kati abaayiri namatovu oyo namatovu empisa kwatudde simanyi nze eri gyakola omusanga bwati ng'olaba ki neeraba emisege tomanyi abayimbi misege hatuna bwati waagaya kati n'okomperinga eri namatovu ne gana agawala agakuba simanyi urban music bisinza akyali namatovu oli omukazi asula mu nyumba eringa hoteri atenga abikoleredde kati uli akanaka kati labaka saidi y'abasajja omukazi abeere London n'afuna DJ wano mu Siriki n'amutwala e London DJ n'atuuka eri nayeefulira eyamutwala kankubulira ebintu nziwulira kati ebintu nnenya abantu aba soka nennenya omuwalo mu abantu abatwala ba boyfriend naddala boyfriend e London oba UK oba Europe njagala mumpulirize bulungi nina omuzanyi wa firimu bamita Michael Douglas Michael Douglas yazanya firimu bagiyita War of Roses mugisaakingako mugirabe yawasa omukazi n'akola nnyo emyaka nga 15 ne bagira ennyumba ne bakola ki omukazi n'akala ku makya n'agamba nti nkukoye njagala twawukane ne mu firimu eyo kaali katabo ke bazanya mu firimu Michael Douglas firimu eraga yakeera omukazi yamutta baire bonna baafa omukazi n'omusajja naye kye njagala okugamba Michael Douglas yakola statement ng'awasa yawasa omukyala erinnya lyenjerabidde mulungi nnyo muzibu n'amugamba bwati nti according to my experience ku bakazi nze tukole endagano wangenda kuwasa bw'oliba onoba wano togenda n'ekyange naye buli mwaka gw'omala mu maka gange nkuwa $1 million ne bewasera bali bonna oba balina abaana babiri oba basatu yamugamba wooyagalira ng'onkooye otambulanga ki naye buli mwaka gundi ekola ki mwe mumpulirize baana mmwe abatwala abalenzi naddala obwo obulenzi bw'ekisiru obukeera bonna bukeera kati bamira amakerenda baida Faluku abavubuka abo benyina basula emakindebwa balina amakerenda ge bamira mbu vitamin kati nolaba evubuka bataddeko figa eringa y'Abanyarwanda basiba kati wagajja mbwati n'agenda mu gym okisegeera ojolabe bano abavubuka abagenda okukuuma mu Afghanistan mu gundi z'Abamerika omanyi nti asobola kuba mutono nga nze n'akomawo ng'alinga Schwarzenegger kati ne bano abaana ba Uganda bayize bamira amakerenda bwamira n'agajja mbwati n'agenda mu gym kati nolaba gayi ng'alinga abeera e Bulaaya Los Angeles kati mumpulirize mwe bawalamu abatwala abavubuka e UK oba America wa kale bw'omutwala nga gw'olina laavu koloti mukozesa endagaano mutunula mu kamera bagamba mukozesa endagaano funayo looya mukole endagaano nga tonateekawo magulu g'okuzaalamu kubanga bino ebivubuka nawe kikuzaalamu kiba kimanyi kikuzaalemu g'ofuuka kikutiya mugabane ebintu
kikozesa endagaano either wanewalo bano abali e Kampala bemitwale minakati kola endagaano awo nti nkutwale UK 1 ne mmaka gange tolina kintu neki ku account oba nyumba baki osegedde kola endagaano kubanga ebintu byatabuse abavubuka bayaye ate abakazi misege sigambe bonna naye abasinga kubanga abakazi ba Uganda emisege babisse bano abatono abatuufu giriwe emisege togola bakakubanga abati kankubule twogera ku Namiro gwe abantu abamu babadde tebamanyi nti characters ababetina ziri wa Geofrey Lutaaya entuufu kati omu bw'ati asobola okufiiriza bandi yonna nze nalabayo Giovanni nga naye avuddeyo oba yali yeetonda ki okubanga omwana alina character kati oba owasizza ekyo kikola ekyokubiri nze nali edda nina omuwala namuweereranga bwe muweerera n'agenda nkyankalanya nga mwagala laavu love mpeeredde nga nsanga Sophie Gombya ne Sam Gombya bali Colping Hotel era yali meeting oba yali yaki kati omuwala yankola ekintu Faruku singa nkyogera mu kamera efuuka topic yankola ekintu kati zakusoma Uganda kakati nenzija mu meeting bwenzija mu meeting naguma nenzija mu meeting kati meeting ekyanyamba abantu bali tebanakujja ko Sophie Gombya obadde kibuzidomu ne mugamba mami kankubuulire mpulira nfa tiki nina omuwala namuwerera bwenti bino n'ekyenzudde nti kiruwa nebulayo waliyo abantu abayaaye omanyi Faruku oyagala omuwala omuteekamu buli kimu gwe newerabira n'okwesiga ebizigo ye yeesiige wali omukwano gwange abagulira enkoko ye n'alya ekikomando munnange balaavu lwakubanga abantu katulina bbaga ye laavu yaggwa yakoma kugwa Falaawo oba eri Bulaya si Uganda yakola atya waliwo omuyaye yamugwamu anti kati bano abaana baffe basiba beekubya ebifaananyi olw'essimu zakajja yeekubya ebifaananyi muyaye n'amugamba muvubuka ki gweoyagala no ze mbeera wano Bulaaya njagala okola budget byoyagala byonna business ngikolere kakati bwe yakola nagimu namuga no just do a business proposal omanya abagezi kati ogamba oti omuwala gw'okwana akole business proposal oli banka just ayina kugamba njagala kukola saloon ya $5 anti wagamba anti abakuwanvuya bagaife n'abatuwa ssente nze maama wange Robina Sebayiga bw'aba mpaasa okakugamba wisdom soko nyinyonyole genda zikozesa ki kati kolaba omusajja agamba business proposal ezo banka yensaba omusajja akusaba ekyo aba akuwanvuya kati akuwanvuya afune gapu wasooka okukulira emirundi nga 10 ati yali azze kati mbigwako ate ffe Katonda yatukola Faruku nze nyina mwoyo mutukuvu Faruku osobola okunkola ekintu nze nsobola okuba nti n'omuwala ekintu neki oba kiki n'ompulira ekintu nga waliwo ekitali kituufu kyagwawo ne muyita ngendo kigwamu muganda wange ate gundi yawa namuweerera nga nzirabe sina kuddayo kweweerera ate otegedde sekero oba Sophie Gombya kyangamba laavu nkugambya nti Sophie Gombya yanzija bwati meeting nanziza wali nangamba wisdom mpuliriza olwono nga tutandise okulwana ebya music myaka jadda nangamba bamugezi ng'erinnya lyo bana abawala b'e Kampala tobeesiguliranga David nga tonagulira bannamiro nankani motoka soko okwate ticket ya $3 jangwa Uganda mala weeks 2 nga muli eri munankani bayitayo kubizinga ng'okuba emmese paka wotegera nti ali lubuto ate nga tonagenda kumutwala mu bizinga soko omukebere 1 sirimu omukebere oba ali lubuto batali ate togenda mbukirinikiriki buno kwata kadiko oba noviki gamba musawo sasura wali kugundi bamukebere lubuto bomuje banyige bana babubbi baganda bafenga tutunula omukwata omutwale kubizinga weeks ezo oba oyagala ali emirundi nanansi ne coffee na butya weeks ezo omaking sure avano lubuto ate avayo soko omukebeze kaye omuntu abuuza nti kati wabikoledde nga ali wano kati oba mutwale eri sikugambye mutwala mu America asooka amuzaalemu wano Namiro bwasobola kyanga omusajja ng'ali wano kati David singa mutwale eri abayaya kanziremu David ekyokubiri toddamu kuyomba weebaze Mukama kubanga akuwonyeze eggunju
eryo gunjo oliwonye mzee wange najja nenga mzee banzi bwe bati banzi bako first time mu South Africa biti nanga munedde webaze mukama kati otegedde akubye kozi yani mukodde mu tufaayo kati ekyo kize togenda kudda mukola nsobi kati David todda mutukayanira kugamba bananga kakati ekitegedde kakati Katonda mwebaza akwozinyeze gunju abawala abalungi je bali n'abempisa kubanze nina mukono gwange London yao yatwalo omuvubuka DJ wano namutwale London namugulira ticket namufuna obutuuze namukolera ki omuvubuka kasayazala mukazi nagenda mu koti ayagala mu wabira bagabane abo ndabye bangi ekyo kankiddemu bawala mmwe abatwala abavubuka mugenda ne muleeta wano ne mutwata abavubuka baserebu abavubuka abasinga baserebu tebakyayina karakita ajja kukula bukuuzi bw'omutwala London alowooza akyali serebu ye Uganda bawala mumpulirize bw'otwala buno buvubuka obusiba mu mabaala wano nti budijje simanyi bwakabi bwogera oluzungu olutakola obo bwegendereze yagala ku bavubuka yagala ba wisdom love ekula n'oba tomwagala negerezaako yagala muzeeyo kati muzeeyo mulaba osobola okujjanga tomwagala no kati labayo waliwo omuvubuka atali mu limelight mwattu ebimu byatasobola kukola kankubuli abavubuka batono nnyo boosa nze natunulira bbawa Sindi neŋŋamba ono omusajja yajja bwati nanga wisdom thank you oba kyali kiki nentunulira omusajja ng'empisa ajula nafukamira oyo mwogeddeko kubanga neewuunya neŋŋamba wamma kituufu era nali awo ng'apropose nze Sindi neŋga bannange omuvubuka karakita gy'alina abaana bawa mwe bayimbi bawala mwe abali e Bulaaya bavubuka batono nnyo abali mu limelight abayina empisa obwo budijje bulowooza bwe budijje kali bulowooza bwe bukiiru kati tulina kasiru omulaba ate bayida obwo obuvubuka obusinga okuba obusiru tebulina namannya gwegenda wasiru siru abasobola bikola ffe tulina bano basita abalina abakazi e Bulaaya naye babayisa ebyo kakati osanga buno tebunatuuka naye kalowooza kadijje siru kati akadijje akali kagala omubba n'ebisiraani byako mmwe bawalamu mumpulirize bw'ojjanga n'osanga dijje w'ennansana simanyi ali Lukuli Naŋŋanda simanyi ali Najeera nga tenakimeekinga national mwegendereza abawasiba empale buli dakika asiba empale ena ayambala bijinijini bitya soka ogendeko ewuwe nga tonnamutwala London nemuwala gw'ovudde Bulaaya omuvubuka ali awo ne wakwabula tolina kati Faruku ndaba kati Faruku nemmala Faruku wuliriza kati Faruku nze nemmala neebaka ku muwala katugambe ng'avudde mu America nemmwebakako omuwala gwemanyi kisobola okutuukawo omuwala oyo amanya ngenda kusooka kukubira Faruku kubanga adde eno era kyobola nange negendereza nogedde omuntu gwotolina gyogenda muwabira nze naye omuwala yazaala mu lockdown twamuyambeeyo nga tamanyi nalinnya lya musajja lyakubiri neŋŋambe bano bawona bali kuki kati si buli omu nti serebu oyo dijje gwe bwatwala gwoŋŋambye UK asobola okuba yali dijje awo naye kati badijje bannimulodi baabali wali obawuliddeko sikanda ezo si baakabi nkugambye kiiru badaniyo daniyo aludde mwanjena era obwo budijje mwe bawalamu abajja wano okugamba baserebu jangu ku ground obuuze kati nze genda tubadde wali mu kufiirwa omusajja najja nga mpandika ennyana bannange nze ng'ekindese ku nfu kikulu kale wisdom nenkusanga naye kakati oli yeyita serebu nga terina bantu 10 bamumanyawo ku kyalo kwasula kati onamiro David onamiro webaze Katonda yakuwozenyeza omugunju n'ebisiraani n'omukazi alina akasagazi nemala omukazi alina abasajja omukazi alina abasajja 5 gwe tunulira ekifaananyi ky'omuwala oyo alina kabasito kamanyi olaba omuwala nga kano akantu kagejja kati nga tasaalangako nga kanene kati omanyi lwaki kajja bwe kati bamukuba ate gano agasajja agasiiba mu jimu kamukuba waliwo kali akali nakyo naye okasanko nga kakaluba ako abaana bamutuyanirako nnyo ogenda kufaanankani omusajja abantu bagamba akolima kikka motoka ako akakadde ababyogera banaku abo banaku gwomakyolaba ndi wano okugamba kuntwala wa gyogambye ne wali emmotoka ewasula abo aboogera nti akolima kyaka era akyogera omanya munaku wava munasolokera n'akyogera ng'akigamba omuntu kubanga amanyi valio oli okukwata emmotoka nawe ziba miliyoni 10 Faruku ku Uganda ku bantu abatubbye ne stress eri Uganda omuntu n'akwata n'akuwa emmotoka eyo gyendabye bwe nti ababa byogera nawe banaku
baganda bange namwe abali bweru banaye mwebereremu omuntu ogenda naye mukole ki manya wawungu ina omuwabira baida Faruku ekyo kikulu yagala omusajja ng'omanya omusajja ono wankola ekintu nja kukubira sengawe gwatya negwe otutta omuvubuka e London toyina najja omuwabira toyina nagwe osobola kukola ki kugamba toyina newakola eki newakuba nakutugira mu nyumba e London toyina muntu gw'omanyi naye twala omuntu ng'omanyi nti ono muwabira wa ono mukola ki ono erinnya lye liri litya simple as that. Kati gwe nawe gwali e Bulaaya bw'oba ofunye omuwala tomupangisizeeyo mbunajjera aliye kajja kwenda paka waali gwamu azale n'abaana nga tomanyi musitule baako muganda we gw'omuwanze nya muganda wange mwagala nnyo Sise Nabuula ali awo China naye kati ngolwaki gwe toyinayo baganda be weesiga nze kati oyo mwana wange muganda wange oyo yasooka omukebera ebigere n'amutwale wa ssenga wange naye kati toyinayo oli awo olowooza nti nafuuka mu Amerika bw'oba oli Bulaaya ng'olina omuntu oba musajja oba mukazi wano muyingize osobola mugamba Namiro mbadde nsaba oleme kupangisa awo nti otyo nina ennyumba gye nafunye genda ali ku apartment oba opangisa wali sita wange oluusi ajjanga kuyambanko byokola olabaawo bw'agaana ng'omanyi olina kisasalala Faruku tokkirizanga bya surprise ate gwe olina musiraamu lwaki ogenda mu bya surprise byasa kati olondaani olonda tokkiriza muzeyi tokkirizanga oyo mbona yani akola bya surprise kala je wange nsooka nembikwata ebyokulya nemuga tofaayo ngenda mwogera nensooka ndya apezo nensula nenteekera emmotoka nenziteeka mu garage nemuga tofaayo ngenda kumwogera nemma nemuga kasijja mugamba ng'ambi tutte tugambye nyina ntambuza kannaginaji kakati ngo kati atembereko nze kati ondaba Faruku omuntu nga tebana kati Faruku nze osobola okwana omuwala ng'olabira ddala mu butuufu ku 10 yakakukirizaako 20%. Ng'ogira ogezaako mulala ng'obeeraawo kubanga asobola okuyuwa n'oswala n'omanya n'ogawaayi nze njagala bufumbo oli wanaakutula nga nkola ki naye weesibyawo oliawo nga Faruku oli ne wano omwana ayagala kuzaalira Bulaaya babloga benaremu kiki lwaki abasajja lwaki tebaba wa ssente Isma muganda wange namulabye Isma n'avaamu n'amazzi gaddala enaremu mwandibadde mukwatibwa ekisa Isma n'avaamu ezziga kati gwe Faruku ne mukabya Isma ku myaka egyo Faruku no that is bad kankubuulire that is bad nakugamba ekintu kati ate Isma teyakaabye yawolomye okumanya ne Faruku omanyi Faruku gwe twali wano gwe nzijukira seegu ya lumuyanga wisdom omanyi kakati wetadde nensijula bwenti Faruku nze nasooka abaana abo bonna mwenale bonna bowulya saagala boogera manyi nze nali nsoma mosteriri elite nga tugenda awo ku ofisi zenale nze wane makerere mu Sydney ono nalonda si bulijjo sikibagamba gwolowooza bandize ne bansanga obusanzi nga tebamanyi inezia nenona gomanyi lwokuba twali bawanvu tuzze niwakuyingiza ekiveera bru n'obusulamu bwe bakuwadde otegedde era nze tosobola kuŋŋamba nti Uganda tebabba kalulu nga nakirabako otegedde kye ngamba kiri nti n'ekirala ababba akalulu saidi ki kubanga tosobola kuleeta mwana senior n'omuwa obukola ki tolina okuba nga amuleese akola ki ali connected ate gwalondera nawe oba omutegedde so tugende ku nsonga z'abasajja Isma ekinnuma ku Isma Faruku Isma oyo omusajja omulaba kizibu okusanga abasajja bamuzeeyi nga bategeera nga Isma naddala ng'ali mu mbeera nga si yabagagga nnyo mbw abeera ntinda alina banka ku akawunti eki bw'omusanga nga he can analyze issues nga Isma is very productive nze singa naliwo enaremu nga njagaliza kyova olaba nze ngamba nnyo abaana b'enaremu nabagamba noyo katashibaga ne mbagamba nnange mwande nnogize muti nga nze baavuma buvumi era nze ne mbagamba ekirungi nze mwansanga mwenaremu wabula ekirungi nze sivuli ku playlist zammwe nze neyogerera byange nze tosobola Faruku kunteeka wano nenjogera nga ndaba abantu babakuba amasasi babakuba embooko bababonyaabonya mbulwa kubanga njagala President Museveni nemekyogerako hawu nja kyogera kubanga President Museveni enkya tajja kubaawo oba ayagala oba tayagala otegera kyenkugamba ekyo era bino bye bagamba wisdom abasajja abagenda kutta abagala let me tell you ate namakamba gamba bali mu semu ayo manyi muwuliriza nnyo gundi zange the issue si kuwangala n'abato bafa Yesu yafiira ku myaka 33 naye ffe tulina abantu mu Uganda bawangadde 7 tubasabirira kufa kubanga migugu bikolimo
ekisinga obukulu ligase wisdom ebintu byenjogedde myaka 2 ekikulu sikufa ate nammwe abatta abantu mugenda basanga mugulu tulyoke tukube mwama agayindo otegedde ekikulu mukululo gwolese waliwo abantu bali wano mu gavumenti batunulidde tulinda lwe balifa tukyooke tujaganye webafa gobabika bati wetukubenga ne tuzina amazina tuti otegeera naye tusobola kuddira musajja nga Isma faluka kankuchoke nga bwendi nagamba abaana abo nti NRM the definition of NRM kanjigambe wobuuza NRM chechi NRM is another corrupt people baina nepotism basosola okuba basosola n'abanyankole babasosola akutunya bwata oli omunyankole wa Buganda oli wa onjagala okwate ku omunyankole yazadde mu Buganda oli munyankole kati ate nze basosolera ddala basosola baga oyo wisdom mama we muki oyo tanyumya fa bayina nti mama wange Muganda ate mumpejja si wannanka fa ate tonyumya we baboogera kati ekyo kyekigenda okudestroyinga NRM now Isma nabalabula kati alaba Katashibaga tudde mu byamazima nze kambabuulire Katashibaga yandibadde singa NRM yali eyagaliza bandi mukoledde office nga ya IT actually singa bamu omulimu IT ministry mutipat oyo muvubuko oyo mulaba Katashibaga ebyeddala mugezi ebyeddala nga tuze mu byaki NRM kubanga tebaagaliza bwe bakufuna bati babaagala ku destroying ofuke puppet kibaliko anti kakati jukira bo abafuga bano gwe tebakwagala kwata oli mu lubo lwabwe baagala bwe bava baleeta abaana baabwe gwe n'oba mugezi nga Katashibaga kati nze singa naliwe NRM nganjagaliza nkwata Isma ne muwa omulimu gwa million n'abazibazo 5 ne muteeka ministry of information naye kubanga tebaagaliza baddidde Joyce nabugwawo FDC bagenda mukozesa emyaka egi bagobenga mbuzi gwe twalayo kye bakoze Kanyike naye babonanga Baganda babaki nakamala okuba Kanyike nga bamugoba nga nange ndeete entwe ne Baganda what is the problem kwanga mukazi oyo yali myaka 7 na yenna nyini nze mutwalanga 96 days kubanga yomu kubasinga mu shares mugagga tuzibaweredde mu kamera mugende wait Farouk mpuliriza kubanga nakubulidde the definition of NRM is nepotism corruption bichebyo byonna byowulira kati Isma wajja nayogera basooka kubuuza Isma kozi mwana wani yarwana wa olabye babuuza kozi ava mu region ki no woba oyogera nnyo era nze nsaba President Museveni naye ate takyasobola President Museveni waliwo abantu abaali bamwagala ebyadda gwe Faruko osanga omuntu ng'ayagala President Museveni naye n'agwa ku mbaki z'NRM nezimukozesa ensobi zikugoba kubanga zo ziba zimanyi zirina tteeka y'okubba obululu bakwagalako Isma yatose n'abagamba bana enfira muloko ate kati nawe Isma kaba mpola mpola wali otandise kampuni yo yakusiga langi gumira kweyo makutuka kale tebamuwa sente enkalu bamuwa emirimu ani NRM kugambye bakwate emirimu bagimuwe muzeyi gwenjogera ga poliisi oba siga basomero bw'NRM kukirabe katowuliriza kugambye definition ya NRM butagaliza bakwata Isma bakujja kubuuza oli mwana wani abasiga poliisi bina kuba procurement oyo tuliguma nawe gekigenda era kankubule Faruku Museveni n'amala afiira wano NRM bamuziika nayo nkubulidde abantu abaali baagala NRM ebyeddala they are disappointed nalaba omukazi bamuyita mama Kisanja oba omumanyi nalaba omukyalo oli mama oli omukyala ayagala Museveni ne NRM yagwamu ne natunulira omukyalo oli n'ennaku gy'alimu ne nga no NRM okumanya NRM taya wanti bajerega nti deputy gaba muna Museveni gasiya anga bazifunya abantu katika kankubule bani bawabo twali ne gundi katika kankubule omanyi NRM basolo kuwa sente nga bamanyi ogenda zibbi katola sente za promoter goloza abazigaite bamanyi nti bano bazibye ani go bakutte ogenda kulaba mulundi mulanga the same people babayita baba wa sente oloza lwaki bawabo bannabo bamanyi
gwe jangu Faluku ozibbe bajja kuteeka eruzi nasiruzira kitalya. Njagala okubuulira Faluku ani Isma ku magezi g'olina era Isma alirake. Isma alirake nti asobola okugenda wali ewa Dongote waffe n'amuwa ekizimbe okusiiga. Isma njagala okugende wa Hamu akuwe ekisaawe. Nze nja kujja okuyambako okusula langi wo mutekali mu kisaawe bakikuwa okisiige. Otherwise woba osuubira obuyambi mwenaremu bana akaluka gwa bakosanga kondo mugenda era nze Isma yayogeranga ebintu nti we shall shoot yo nengamba Isma agenze kati addemu afugume kubanga kati Isma omulaba Europe tachadda yo kimanyo kimanyi simanyi bamukozesa nayogera byo byekisiru towulidde waliwo omukungu omugo bayingiza mu UK bamaze kulimba bamutadde n'okumunkeka kumuzza mama nyabo okumuyingiza kati ebintu byafuuse byakulimba kati bana basajja baku simanze nandisebye naddayo Isma ku magezi galina okumanya NRM teyagaliza kyenkugamba nagamba abaana abo nti nabasooka mu NRM nesiri kidoli oba kidomola nze nababeeramu era bangi bagagawala it's fine kubanga be batumwine be baani it's fine naffe Katonda atuwadde abantu batubabiridde katulye sente nga si kibi Faluku nze abantu banjagadde nera babo banankani banenyono batambula namaje sente za tosi asola bakuba mu Uganda ne Bulaya katata wawulidde Bobi kyabadde mu America gwe bajja jiwulira bulira covid babloga bano bawa magezi tugende kukira babloga mbawa abagezi 1 mufune 1 mwetondera abantu yes zisingamba Isma kye yakoze bayogamba abantu bannange munsonyiwe yakola ki no whatever kati abantu basobola kuba bamunyigira kubiri ekirungi Isma kuba Isma mugezi yavaayo n'agamba naye twali mu kalulu kali mu hype nga ffenna twogera biki bye tulina okwogera oyisaawo candidate waabwe okumanya abeenaale mbattima ne batalaba risiki Isma ze yayitamu kye yayogera tina abantu baali basobola omukuba kati akalulu kawedde newakubira ani oweenaale simanyi todongo simanyi todyero simanyi tumwine tibityegatsiya tebakwata abo kubanga bamanyi akalulu kaabwe balina gye bakajja kukabba kagula kakola kibitya bagamani twabayirawo omubiri ekitu era Isma mutuufu Isma bayirawo kankubule gora kwa lesa Isma nze abantu abo from Isma full figure simanyi katachi baga abo General Museveni yaguririnze PS atwine kubya oxygen mubajje wamulide omunaku wakufa wawulidde mubajje naye kumebe naye mubajje okumeye Uganda abantu bakyaswala wulira mubajje yagambye nenkubira achenyi ne bakwata oxygen ne bamujja Jinja paka Mbale ate nagwawo ne bamujja Entebbe bamuvuge paka Mbale ate ne mukubira nenga mubajje yatutte mama we wa myaka 8 mu ddwaliro ne sister we nga bafa nenge Mbale teri oxygen yes acheni najikuba oxygen 2 nezikola nezirabika oxygen nagwawo midnight ate awonye bandi mwadde omufu bado gambe oxygen waliwo Uganda Faluku mbyogera wano n'ogamba busito muyogera biki nagamba ebintu ebi waliwo covid owaddala waliwo no sent didn't I tell you twadde ne tuwa sent omukazi ozimba eddwaliro erubowa n'ettaka mbuulira liri kuki simanyi bana Uganda tebakyaso kati katulira Parliament ya Uganda yaddira newa Diana Atwine agule milioni 18 eza dozi otukuba AstraZeneca milioni 18 nemu tetukanga ndagala atukuba yali donation government ya Uganda yawa Ministry of Health milioni 18 eza dozi bazigule tezitukanga manyi kiwambuza kyajogamba ziri mu transit balala papa Uganda ebintu ebiri Uganda tebyawunyisa Faluku ankubuli emmotoka company zawaye emmotoka wano covid yasooka neziwaye nga Museveni agambye temumpe emmotoka enkadde ne bamuwa emmotoka zasuka mu 10 mbulira yendala bwet ngekola ambulance bana abasajja kwegamba omululu gw'abasukka balina sente bawaneze alekawo emmotoka okumanya alekawo emmotoka gy'alina n'avuga eri eyo bwerere okumanya bana abasajja babi nnyo balina omululu baddira olaba Uganda Airlines eyo
babadde batandise okukola ekintu kye baakola okugisuula abalina ssente baagala kutambulira mu tiketi za bwereere Uganda kati naye natunidde President Museveni President wange omwagalo yayise Dana Atwine emboozi mubajje nga amaze oginyumya singa yabadde president ali serious nga Magufuli omugenzi yabadde asooka kukwata Dana Atwine yabadde akwatirako tataba biruwa anti labayo mubajje yatuyambye n'atunnyonnyola waliwo eddwaliro yagambye okwadimitinga 5000 okwadimitinga emitwalo 15 okola bitya ekyemitwalo 5 kyekyokusije admission ya mitwalo 5 registration 15 oxygen free naye wewabaawo ko season nabamalira mu mitwalo 7 jangu malwayo omanyi lwaki gana malwayo gaseera gali e Kampala gaabwe eyo tegassa kiringa kankikubuulire covid yasooka nga ensi yonna emmotoka tezitambula amafuta ne gagwa nagamba $1 ngegula $1 balo ze liters 10 bwekiti nga kigula $1 Uganda tegakka kubanga petrol station zaabwe zine enkodomali zijja tulya ziringa parasite kati gana malwaliro gowulya Victoria bitya okujjanjaba milioni 5 zigo wali ogenda 10 bitya lwaki milioni 10 kati izo ntono waliwo ate gwe batulaze bagenze okubala gwono omulambo gwono musumba kisikata kuganireyo bali milioni 7 kuzenyera okuza amalwaliro gaabwe lacho yo oxygen emujja wa kati lacho giraba mubajje yagiretedde problem bagenda jirumba bagambe yekisula akatale lacho kati yegenda bagenda soka kwata mukulembeze waayo bana abantu abalina sente baagala zikuŋŋaanya na mummwe kyobola amalwaliro ga wano gonna gaabwe gali expensive gasaba milioni 10 milioni 5 milioni 3 nze statement eyanewunyisiza president amubuuza oxygen gwe nabagamba lacho bamujjawo omanyi yagamba atwine yasose namugamba equipped that hospital naye bamubuuza ekyo oxygen I think they have their own plants tamanyi but you equipped it kati uliriza kati nkugambye laba Museveni yambuuza katuyamba abatuuliza Museveni yabuuzizza nti lakyo hospital eina expense gyempuliddeeyo oxygen bamujjawa naga actually we equipped that hospital president nayogana nagako president no wait a minute bomb oxygen bamujjawa nti actually I think bamwekolera but you equipped Faruku eno ine gwanga fululu Museveni gwe mmanyi abadde agamba oyo arrest that one arrest 2 statements encham nagamba Faruku corruption lwaki alemedde Uganda lwansonga abali corrupt balina oluganda kugundi gundi anti bachita ulina konyera ekiswa bachita ekiswa namunswa abali corrupt one balina oluganda ku namunswa ababba njagala oyimire maaso kale ne waba bannange nze njagala Kagame njagala Dana Atwine ayimire maaso ga Kagame amubuuze elacho oxygen oyo bamujja wagambe fatwa wa eddwaliro oxygen ayogera demaga nziramu balijjawa actually I think bamwekolera no bigamba Kagame mama nyabo tosula oli Kagame Kagame soka nakusala kenyindo namunswa bana babba Museveni balina oluganda ku namunswa tubola bamubba bagenda mubba mubbenga to kyebatasobola kumubbako ndowooza munduze tobola Museveni walidde lwakitula omuntu omulala nafuga nze nali njagala nnyo era kyankola bubi nnyo nali njagala muhoozi bamuleete mu ministry of health wakingambe ekyo kintu lwakwanga abantu bakitegera buli wenkyogera bagamba ndi project muhoozi no listen to me mwawule ekintu kino njagala anti omanyi lwaki nali mwagala anti kiri buli muntu akimanyi abantu baagala obukulembeze naye nze nga njagala abantu balabe nawe muhoozi wozze mu ministry y'abantu nawe oli ku lusaidi y'abano abavugira namunsi oba oli ku saidi y'abantu gende ku kyagondi naotegedde two statements Museveni kyakozeewo ekira kutambula butambuzi kimala ki ozina nabali twisting otugamba kiki ekimalawo Faruku nze ndi wano ndi mukuwogana nkuuma ligasi ya President Museveni baleme gikuwa mu bituli
gwababba bali akuwadde statement bbiri otambudde tuloze nti onyize nnyo nga bannayuganda Faruku beefuula abatalaba bintu bino naye babiraba ate bali basonyiwa tebagenda basonyiwa mwe mubagira mubatta target ya bategetinga emitwalo 4 mu 10 ezo ne batagetinga mmeka 10 ezo Faruku manche kitegeeza Faruku waliwo abantu abatamanyi President Museveni nga yogere bintu baga yogere Bine gwanga waliwo ndowooza abalifuga kyamuyitidde kuba nagamba kiruwa nokola ki watulaze wakoze ki President Museveni kwato singa President Museveni yavudde kazindalo n'alumba omukazi oyo n'amukwata bw'ati ensingo n'amugamba I'm going to kill you. Where's the Museveni wagamba nti nabagamba batagitinge 42,000 kitegeeza sente zakola ki zafuluma ziriwa bizimbe basitudde omunaku kafe ekirungi covid mulungi n'abagagga abatuga atuga bonna pena tuli wano pena tufa tubalinze muggulu tugenda basala ennyinda ezo kajjejja nze nabagamba wentuuka muggulu ngenda gamba Katonda mpa ku mulimu gwa Mikairi kwate ekiso wulira ngenda kwate ekiso nga ntuuse muggulu bonna ababonyeza bannayuganda nze nkulamulo oyingira wa nsooka kusalako mitwe maaso bitane nkanyuga mu Geyena bana kodomali zino zitubbye Museveni ebyo byambwa wuliriza wamala okyogera ne batakikola what do you do eno tuli mu nasale Faruku naawe sagala obe kadingo what do you do otegedde kati nange njogera ebyo Museveni yamaze nanyiga natambula nabuuka naddawa nagenda mu swimming pool kwata oyo omukazi omunyenye bwoti munyenye ensekuba enduulu ye Magufuli bannange naye Katonda alaba Katonda webale kuleta covid abatuga bati nabo abatuga tufa nabo bafa gomanye kiri bona kati ate wabasanga nobize ndwadde zaise balina diabetes sirimu nkumunye byo jeno tumwine kati kamba budi Uganda bino byetwogera nabo babiraba lwakwebuza magezi balaba nti abaavu tebalina babagoba ku mataka Uganda babonabona malwale teri malwale tumwine babiraba tumwine okola statement eyo n'ebintu ebi yabadde akola ekisooka kibayita soft landing waliwo yakigamba ali ku soft landing kyama mambabazi yasimba ku president nga mayita sola bulya naye nga ayagala kukola soft landing bali babagoba bali mu bombardier nsigale yagambe nti kati tumwine kyeyakoze yakisomye na bwati nga akawankana ali bwati nga olupapula lutadde wali bwati si alabira mu galubindi n'amaana alikubamu n'akayimba mama omanyi tumwine emuyimbi yekka Uganda agenda mu studio na recordinga music namuteka mu supermarket naddayo enkeera ate omwegulira okay otegedde kyeyangambye nti kakati bali mu diversion tuwuliriza nti kugamba ebintu bibiri tumwine akola kye bayita soft landing diversion ku myaka egyo n'endwadde ejo myaka gikola abasajja tebeegoba ani huyo anti amugobye ntandika okugamba goyagoba tumwine asinga muntu obadde kinaawe asinga Besigye yamukubanga ebisoka 4 ani agambye ebyo bakulimba abakubira amasimu kubanga alaba ekintu kijenyezebwa muntu yavudde n'agamba ekifo ky'omusajja kyaba minisita lwakino muntu basigala kwogera lulimi lwe boogera lumu naye nga kikola ki tumwine ali ku soft landing ekisooka amanyi bye yayogera ensi emunoonya bannayuganda kati tumwine ate bayidawe kati kankubuli tumwine ate kayani aganye asobola n'okuba tenista geno I don't care kati olaba kankubuli there are people celebrate nze geno correct nagamba abamaje bempa respect bamanyi kuraija Ivan correcta ani omulala ye Katumba wamala tagati kyemugamba so kati tumwina ali ku soft landing ayagala kati obwebu kumi bagenda bumujjako akyava fe twadde tuyitawo watumwine nga wabavaayo oluguudo balusiba kati akyaddamu bisiba kakati ati oba omanyi oyingira mu bantu Museveni eddata wuliriza bw'omulaba ng'akomyewo kapapula yenna gw'ayagala amusikira amuwandeko eddusu tekiriba
otegedde kati ezo diversion bandi badde bazikola nesi ku myaka gya tumwine Zuwena kuliko obulwadde bangambye Zuwena yabadde mulwadde andi kakati naye yangambye mulago liri fine ayina kola chera ayina kuwane ayina asobola kuvayo okukuba mulago bawe banamuwaddiru yabaddeyo bawe tebajja muwaddiru za kansa basobola tibbi bajja bisa zaamu ayina kuwana mulago and by the way amazima gali nti emulago yegusinga facilities ezijjanja covid nate tobiwana wana nnyo nga mubajje baba bakola tubawe credit nkugambye emulago yesinga facilities ezijjanja baki covid komaawo ebyo byokuwana ennyo nganti olina biwana nnyo bawo yalina contract ya TB the Facebook page yange eriko Kaye Wisdom eriko enamba eri 0701 494039 0704 alright baganda bange mwebale nnyo mwebale ddala naye nze kyembagamba nti mwekuume covid kola omuntu wa wansi nkwegayiridde nnyo naddala wa wansi message negende ku wa wansi weebereremu ebintu bino tojja speed gye batuvugiramu bino byogamba government etuyambe tebiriyo kubanga level ya mubajje asobola okukuba essimu ewakyendi minister yasembayo ku ntikko n'abanga naye yali bwatyo kati gwe wa wansi nywa neemuyo lyemmere yambala mask ate covid aluma toyina simu jojja kuba covid okumanya aluma olaba aluma mama wa mubajja akulidde ku maleewa kati awo maleewa ate mubajja yalina obusobozi obukuba mu banene ne bamuwa oxygen kati gwe atalina option eyo muganda nedda ekyo kimu naye jjukira ne maama we aba bantu beeyo bakulidde ku maleewa balya maleewa balya subi balya biki kati gwasiiba wano ku kikomando nze Katonda ono simayina ye Katonda alina gyakuumya abantu ba wansi enkuma abakuumye kyovola abana mu mbeera ki abantu basanga batambula omuntu wa wansi ddala miliyoni 5 agenda zijjawa nga anoonya kawunga era Mukama Katonda nze nkwebaza webale nnyo webale ddala kuba omuntu wa wansi alina essimu gyayinza okukuba ogikubira okubukinga ekitanda emulago kale mulago wano mulago just mulago toyinayo gwomanyi toyinayo naye ensi yaffe bwetyo oxygen kitegeeza gwe oxygen woba tosobola kukuba sima basima busimi kweyo level mama wa mubajje wa Sheikh mubajje gye yabaddeko naye nga abantu ba wansi mwekuume oba omanyi toyina miliyoni 5 zojja waddwali nywe nnimu gwenda ogule ennimu ey'olukumi onywa akaniimu ko mpolampola aweebereremu naye ng'ebintu mwebale nnyo abaana bagenda ne baleeta info ti muzeeyi bambuusiza Germany simanyi alibu naye badinanga abaana gwe babuusiza info ali ku internet kati State House everyday negaba ne president banamubuusa Germany ono bamututte Germany kolaki abaana babadde bagaleesi buki mbwali bubi bamututte Germany weyavudde mu lukuŋŋaana kati ndabye State House wana esindise wandise anti why ebibuuzo ebyo ebiseera bisolo otandika anti n'ogenda owulira gwe walabyeko sipiika toyitabye nze Katonda kyagenda otuyamba ku covid nti n'abadde beepaaka n'ezisirinda zaabwe abasangayo omusajja yafudde munyonyo ng'alina emmotoka obanga mmeka abantu bawano tebayiga bandi badde bakola amalwaliro China yazimba eddwaliro munaku 6 facilities zandigizeemu tebajja biyiga bana abantu balinga abatali bannayuganda tebajja ku ssente omanye ekibadde kiboogeza nti covid ali nnyo mu Uganda bafune loan covid ono yandizuukusiza facilities tebajja era tulinda basegirinya kutugulira bitanda simanyi baani abaguze bikya ebyo ambulance Geofrey Lutaaya bikya naye banange temubikabika bantu batannafa ne muganda wange Bujingo pasa Bujingo babadde bamutaddemu ebyo ebigundi mbu yabadde mulwadde naye kati oyo asobola ofuna facility anti tosobola kumanya kati oyo basobola omukozesa naye n'avaayo n'awaana mulago alright tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next week